Excuse me, madam. What? Good morning. Good morning. How are you? Go mbuuza bingi kiki? Ah, madam, obadde ompiseekera nga tombuuzizza. Mbadde sikulabye. Yee! Kyogamba ndi kanyonyi kule tosobola kundaba. Mbadde sikulabye. But madam, you always give me that attitude. Which attitude? Nendowooza oba nakola musango okujja mu lino essomero. Which attitude? That you always give me. Kyogamba tomanyi attitude Richard Jompa. Nze ndaba buli kimu kiri okay. Bwe mba nga nkuyiseeko nga sikubuuziza si musango. Okitegeera? Nze okuba nga sikubuuziza sisuubira nti nno olunaku lwo luba lugenda kukomaawo. Okitegeera? So kati okitwala nga kikulu. Bwe nnaaba njagadde nja kukubuuza. Bwe nnaaba saagadde nga kireka nga kiyita. Okitegeera? Anyway. Biwedde ebyo badde ngamba? I'm still wondering. Engeri gy'oyisaamu musomesa munne engeri bwe batyo. Mama oyagala nkuyise. Munne nga nakasooka okujja wano you told me that you're the Madam Human Resource. Let to find out. Ng'oli musomesa munnange nno ebipapula ffe mbitukwata ebipapula by'ebimu. Omanyi Omuganda agamba asugumbira ensolo gw'erya. Nze genda kunsangawo okundi. Kubanga mukyala nkulaba osugumbira ne HM kwegamba. Naye naawe ojja kukkakkana ng'osugumbiddwa. Wema nsugumbira ne HM gwe loosi n'ogifunirawo oba obuzibu n'obusangawo. Naye n'ekirala bagamba bw'owala nagoyita naye ennaku ekweyongera. Era gwe ejja kweyongera. Kakusulemu. Ejja kweyongera gwe kuba nga gwampala nate kati nze nina buzibu ki gy'oli. Kanange. Naye gwe nze ebitabo byo ogimanyi ennaku zino buli mwetunula mu bitabo ng'otulotuluma ng'otulotu. Era gwe oli musiru olowooza sikumanyi muno oli musiru. Nereero era nga luli bitabo bbali. Walese taabu tekandabeko. Ojja bajjagiraba bagitwala. N'okubulira okimanyi nti neezo ku sayiti boosi waffe wogireeta bwetu asobola okuwa emitwalo nga 6. Ate gwe bagambye yakutunda si yakutunda nange waliwo yampaddemu. Kyokoleete kyokolageko katono. Ate gwe Segirinya gwe wona ndoopayo gwe. Nkugaye emitwalo 6 mu kashi. Ate omulaga nti no toyina kizibu ajja tuwa emitwalo 7. Kyokoleete naawe. Si yakutunda Segirinya gwe yaganye ebintu by'okutunda ebitabu si yange nange badde. Kale ebyo tubiveeko n'ekibbobu wange liruwamise ku tulusu. Omanyi mbeereyo nze nkugaye mbeereyo omutima ne guweerawo ne gunkoona. Banange sitabuwa. Sorry. Kapeti kange. Ivo. Banange Ivo. Kibane ngunyiridde nnyo olwaleero. Otususu. Mama lususu. Otoba oli kunakyo oba ekizigo okwatamu. Katuvudde kasusu soko situkemu njagala situke ndabimuko omanyi beerawo nendoza akafiga akawatu kalinga kanumba soko situkemuko baby. Omama ayimuse oyimuka ebinumya oyimuka nempulira nga nze sokodeyo katini linda oyina adiweya ya sikaati mwakola edduuka lya adiweya eritunda sikaati banange buli kaseera obanya ka sikaati kapya nina okubulira kibebi weninwajja olaba bye bamuwaana abo bafere weninwajja omutuufu wano era mmeraawo nenkulaba neŋŋamba nti nno alabika kusinga kuwa ninga eno ekintu oli kunakyo nze sikulima kyo oyina nesabwa ani mwavu omanyi sente zenkola ku saiti 3 ebi ate tozimpa nako njakuwaako oyagala nkuweeko
Leero nno ndabika ngenda kuweerako ddala bebi. Y'ebintu by'abagagga bino nze byebintama lwaki tebateerako ddala oluwuzi omulundi gumu nowange essaawa okola naye gwe Segirinya olaba we tubeera mu kilaasi obeera n'oli omwala omulala ekiwala ekyo banayi kyasama ekiwala kyantama ekiwala kiyogera nga ntegeja nze ndi musajja musirise naawe ndaba nze muntu abeera nga ndi politeness zenna oba okitege ekyo kiwala nkale bambi nkisabirizaako banyina okigamba ku kyabalimbawo ki naye kadi nno levo gye ndiko nze sikyasabiriza oba otege Lero nyina omunywako. Leka nteeke simulu. Eryevu lye nali nkule. Anywedde. Dabo onyweko mulire. Kanono kalabe kaka. Oba anywa ki kyamanyi embuzi. Genywa. Sako. Bebi nkugambye miringu sodi ne mpulira ng'omutima nze n'omumiringu se ddamu onyweko katono oba nange ompeeko oba nange sokoddemu onyweko mu miringu omanyi ngenda kukuwa n'eryenvu naleese eryenvu sokokamalemu leero nina kinontwala kiwedde yongera tebakulaba nno ng'ogonze banna ulira ettondo ly'obulamu leka kutonyeza ettondo ly'obulamu leero bukyaka ewaana kano akawala n'okaleetera eryemu n'okaleetera ki kagudde ku senta mpola muba tekaggwemu amaanyi agatamba leero kalina banange nze ebyokunwandigulanga bino omwonooko gino kafuba ulira bwalebera ulira eryenvu gyemuzajja dda ate nalese sisibyewo neravu ekuze banange katono naye kazitowa munange obuzibu ogonze nnyo wenywezeeko wano weekwate togonda nnyo omanyi kasokegentedete ensawo yange mani katwale waka leero gina okugwa isima yampadde ekisumuluzo Segi ntwala nawe tugende Segi nawe tugende Segirinya nawe jangu nawe Segirinya ontwale Segirinya wange jangu nkulopele Segirinya mukwano jangu nawe jangu toka gwenkwagala tojja Gwe Stabua. Kanji Segirinya. Stabua. Kanji Segirinya. Segirinya alidde wagoyita. Segirinya wuyo. Stabua. Bana kiki ekibalimu? Stabua. Kanji Segirinya. HM teyeetagisa buno busongasonga naye big issue. Gwe Stabua. Nze madamu w'Oluganda sinze Segirinya oli. She could be seen. Segirinya. Stabua. Agenda kuntwala eri. Okutwala wa? Angambye unagenda kujja twebake tugende. Twebake wa?
Okwana jangu baby Segi. Matimba abana mubawati Mrs. Matimba. Baby. Segi tunya dene Segi. You are supposed to find out every time in school. We know Never master. Master tewa sina buzibu sina buzibu ma. Never master. Baby wakupe. Bakupe, baby wakupe. Get you. Segirinya, master. Segirinya. Chikwat. Mukwat. Which Segirinya. Chikwat. Mukwat. Segirinya, don't come back here. Mr. Matimba. Don't come back here. Ojana muzadewo. Wabase chotodira ddala. Tisoboka Mr. Matimba bachansonye nnyo. Omwana nanywa nagengera mu compound nga woli. How is it? Tubalamu na magezi abasomesa mwe muri muna babigulawe mwekwana. Excuse me. Can't be. Ani abawala John. Atandi abawogumwa abawalaji. Mwa basomesa. Nogamba simanyo banywa uwongo bukola bulungi. Mwa bibawa. Until the science. Last time I told you don't know about science. No mwana nataka kubawa abawalaji. Who runs this school? Nze. You must be the one giving these kids waraji. You are responsible of giving these children waraji. You cannot run a big school like this and kids start taking waraji and you blame the teachers. Mr. Matimba better serious. Tuyinza kutandika mu kifo ky'okusomesa obeera mu office abaana obatuumika waraji. Mr. Matimba nsomese gwe okole ki? Kugwe nange ani anywa? Nze nywa gwanywa kati nze atanywa abaana mbaye waraji. Mr. Matimba, you are the one who started these things. Which with things? Teaching students with subjects you don't know No, about. the only thing I think, Mama Nyabo, when somebody science, or when somebody science study, science. Mr. Matimba sagala tontabule. Mr. Matimba sagala tontabule. Moyo what I musirike. Mr. Matimba sagala tontabule. Temuyinza kutandika kukusiza abaana mwenge mu ssomero mbutukusa science manya biki. Ne batandika okunywa mwenge mu ssomero lyange. Batandise okugwagwa abazadde basanga omwana. Kati muzadde oyo mwana tugenda mukola tutya. Nkubulireko. Toyina by'oyinza kumbulya Mr. Matimba. Laba omwana kati omwana bw'afiira awo. Buli kimu ekiri mu ssomero kino kyonna ekyo oba kirungi oba kibi, you are the one to blame. Actually, you are to blame for all the bad things that happen in this school. It's not us, because you are the head of the school. However much I'm the head of this school, Mokubateekawo mulina okuyambaza to give me the reports so that I run the school. I will not run the school without your reports. Mr. Matimba. Listen. My role is to teach such that these kids get good grades. Gwebakuwane. Nkulaba, those are the good grades. Whoever kusomesa. You are to blame. Emizenyo neme bigino jola babanywa Sebo, emizenyo gino ejokubukulira. Okunywa omwenge jeje byo wasomesa. Thank you. Yegwe. Gwego musala kwa ngwe nkwabyo byokola. Ebyo nze sibisomesa. Neddo ngambye your role here is to teach. Banyabo, your role here is to teach and banywe bagwa musomero byosomesa. Abaana bo bayo walaji waabwe, banyo walaji waabwe. Neze tonteka mu foto. We bali kusomesa, but mind you. You may lose your job. Me to lose this job. Ojja kufiira omulimu gwo. Me to lose this job. Maybe you don't know why you are in that position. You don't know why you are in that position. Actually, you might get fired.
by me, the teacher, me myself. Gwe Just be omusomesa careful. ogoba edimasa nyini ssomero. Gwe omusomesa Mr. Sematimba gwe naleeta ogobe nyini ssomero nga ne tayi gy'olimu yange. Negendereza. Toyomba. No. Tayinza kukola bw'atyo. Kusomesa abaana kunywa mwenge. Kakana toyomba. Can't be. Ngenda kumuleka bati tekisoboka. Muleke. Abazadde nze ngenda bagamba. Ani gwa Mwana mama? muno olaba bino ebintu. Amanyirani. Omusajja onyiza omugoba. Amuleke tomugoba. Toyomba. Just calm down. Nze omusomesa. Nze jjo mwego. Simanyi nakumanya. Eh. Simanyi. Kisusu Mama kino. kwenda mukola kyawo. Oda mukola kyawo. Ofiso kakane. Tuge. Muleke toyomba. Omwana atuluse mu ssomero bakukusa omwenge sikitegeera. Mpulira ng'obusungu bw'ommeketa ku musajja oyo. He cannot blame me to that extent. No. Ekyemumba omuwalula bulala. Subira kubanga nze amukakanyiza. Obadde weesimbye wano nga mutigwa simama nga tolina ky'okola. Si y'ensonga ekyemwamakakane. Anyiziza nnyo. Oli munene muzibu oyinza okukutuka ate n'ofa. Iso kitegeera? Ekyemu oli munene muzibu ojja kufiira bwerere munnange. I understand naye maama. Anyiziza nnyo. Mpola. Eki omuwalula nnyo naawe. Akale mutwale. Naye naawe leka. Leka ziyatantwala nti jangu nawo nkwate kutayinza kuntwala bw'omu. Leka nkwate munkwateko mwembi. Anna. Anyiziza nnyo mpulira nga nzena ne pressure oba zittuse. Ebyo bibaawo naye kakana. Ekyo pressure Tokwata nnyo. Ate pressure zittuse. Oyinza ozimwongera obwo. Mpulira nga nsikomuka tegujja. Mpulira ddala nga mpulira nga nsikomuka tegujja. Ekyamuba nkwe ku gwange. Simanyi nakumanya. Naye nedda mukwatagane nammwe. Kuva eri yonna ndwerumangana munanyongera pressure. Oyo namugamba akajja obunaku keemanya. Munnamwe. Kyemugamba temumanyi. Stabua alina byanywedde akacupa kaakano walagi si kuzirika ava kunywa walagi mumusitule sinakisandi bayambyeko bannammwe abalala baliwa fifi aliwa nnyabo tambula tewali wano yakunyweseza walagiwo tambula tambula togwira banno mumutwale eri musiikibbe muyite Nansi. Mumwebasaawo bulungi muyite Nansi. Wabula baana mmwe tutuuse kyeka tetugenda basobola. Mwenna mmwe baamu oli waagunyweredde kitegeeza mwenna munywa. Tetunywa kati fenga tugujjawo. Tugenda tandika obbakebera ensawo zammwe mwenna buli ayingira. Tetunywa mwenge betubeera na mwenge. Stabua alayika yayonoonese boonoonese. Tasooka kasa togunywa. Wallahi sinywa mwenge. Ani abeera ennyo ne Segirinya ng'oggyeko oli Stabua? Fifi. Fifi naye abeera nnyo naye? Ngenda kebera Fifi. Ate togeza n'okola olugambo n'omulabula. Sigenda tukola. Okakasa? Sigenda kukola lugambo. Naye nga ye mukwano gwe batera kubeera bonna bonna. Ivoni waba tasomye abeera ne Fifi. Genda mu kirasi okole ki?